lwaki emusinza najjeera Nansana owulidde Nansana owulira linnya n'otya neeri bagiyita najjeera naye mugiwulira ne mutya butya anti najjeera ghetto soko onyambayo kantu kamu Rasbag soko yimuko obanyonyole ghetto kitegeeza ki we live in ghetto tubeera mu ghetto people consider it negative abalowooza nti baaviibwako naye ate ffe tubakwasaganya ne badda ku mbeera Nansana kyesinga ghettos endala nga si najjeera yokka ekisooka Nansana ye ghetto yokka erina obukulembeze okuva waggulu paka wansi nga wulina kye bayita paperwork worker plan ne administration ye ghetto yokka erina ground force esobola omobilizinga abantu bonna mu ghetto ezisigadde kyekyenjalo kyoyinza okwagala tulina ebintu biri bitaano bye tukola mindset change talent promotion skilling empowerment ne support the needy kitegeeza teri atusobola mu Nansana tukola emirimu gy'obwannakyewa kye tuyita charity and voluntary mu ghetto z'e Nansana kikyoyinza okwagala ekirala tulina universities tulina capital city abala tebazirina tulina TV tulina zirediyo so Nansana yo yanjawulo mu bibuga byonna ebiri mu Uganda twafuna Nansana twamalayo kyekibuga kyokka ekirina ne president ate mu ggwanga Uganda kifaanagana n'ensi gye bayita Rome yensi Vatican yensi ate ng'esangibwa mu Italy ate ng'esangibwa mu kibuga Rome kati eno Nansana esangibwa mu Wakiso Kampala ate mu Uganda kuba tuli banjawulo omwana Nansana tubasinga bonna abasigadde n'abenajjeera ekya Nansana festival ebiseera ebisinga ekifo kiba tekimala lwakuba kyenina mu bulamu nti nze weŋŋamba nti sitaati wensimbula mankoze ki bansimbudde kubanga mwenga emundaba eyo kyemba mmanya ntudde wakati w'abasajja balinga bataano abagezi mu ggwanga muno okitegeera kyovala nebibavaamu byaki ekifo teekerayo kiba nga tekitumala tusaba nnyo Mukama atukkirizise gye bujjeeyo mu maaso tugaziye capital city yaffe ebe nga etuula ku ttaka eddene nnyo tube nga abantu b'e Nansana bonna nsobola bamalayo ne bajja ne bayiga ne babeerawo ne bavaano nga babanguse muki mu bwongo bontegeera so okusoomozebwa kungi kwesijja kwogera nnyo wano olw'ensonga nkyakoola abantu kujja muki mu festival bempita bajje balabeko bebagenda okuddayo banyumiza abaki abalala ab'enajjeera tebagezaako kuba tebalina bifo ebiti binene tebalina byebakusomesa abantu ettaka balimalawo bazimba pavers ab'enajjeera bakoleki ab'enajjeera tebagezaako mujja kusita abantu nga they are suffocating bazimba pavers tebalina byebasimba miti temulina bibira muli ku prisma pollution twetegeka kuva eno tujeyo basimbira miti era tugenda manager Kibo no ettaka tujja kusomba ettaka eno urban farming kuzimbira mu Bukutiya kulimira mu Bukutiya mu bikomera musobola ennimira abantu b'enajjeera kyemutasobola kukola Nansana eno kwaffe tulina amataka my people ngenda kusaba oyongera oyita abantu mu Nansana. Thank you very much. Scouts we? Wow. Ffe tuli ba scout. Nze Jekasowe Kikuubo, President Nansana Republic. Abaliyo mwena nze nsinga obbaagala. Ndwadde sinamanya njagala gye munjagala naye nze nsinga obbaagala. Nga sinnagenda wala mbaye njagala nsooka enterezeemu omukulu we yagambye nti twali ku Holy Farm ogwasooka mu season 1 season 2 tuzze wano twali wali omanyi omuntu ng'okyapangisa bw'ozimba ennyumba eyiyo okola ki kati obufuzi bwetwamala obuwamba mu Nansana nga tukyali mu bupangisa twazimba capital city y'e Nansana wano emuli eno capital city y'ekibuga Nansana bw'obeera Uganda obeera Kampala capital city kati Nansana tubeera ku Scouts Paradise era nga tugigulawo ennaku z'omwezi 26 the Boxing Day bino ebintu bino byaddala ababiraba nga muli eyo kyova olaba salese wano batezi ba butwa bwa mmese simanyi bano bankola ddagala ligeza figa no ndiwone Kibo musajja alwanirira butonde kusimba miti okitegeera omukulu nkooyoyo engineer waffe wulidde engineer azimba ggwanga era asomesa ku ggwanga asomesa ku kukola asomesa ku kufuna so ene Nansana byaddala mu abali eyo era mbadde njagala ennaku z'omwezi 26
abantu mwenna mbakoowola abali eyo mujje mwerabireko ebintu ebiri enansana batabimanyi nti enansana tugenda kukeera ku makya abaana abato bajje ebyokuzanyisa by'abaana byonna gyebiri n'okubangula abaana abato okwegomba obulamu obuddako gye buli eno tuli mu nsi ndala okitegeera so si Bivolunti Festival abamu bamanyi kuyimba kwokka tujja n'okusoma tujja kuyiga tujja kulaba ettamanyi nakubangulwa mu mitwe okitegeera statement zino zogera mu Luganda zogera mu Luzungu ebimu temujja bitegeera nina vocabulary nyingi okitegeera so nga 26 mbadde mbasaba mubeerewo mwenna Kibo management yakitaddemu omukono epushinze nnyo ate njagala tugenda kujjaeyo nga tusimba emiti abantu abatema emiti mukola bubi era wano ku Scarlet's Paradise tulinawo n'ekibira engineer bagamba erinnya lye bakiyita Mayambala Forest olaba nti nno kati kale Kampala na Uganda yalinga ekoppakopa eno eri balina Mabira Forest ffe tulina Mayambala Forest era otuukayo mulimu enkima enkobe biki okitegeera so mujje mwerabireko mujje mulambule mulabe ku bulamu obupya mukyuse ku bulamu okategedde ebyo byange sagala kwogera nnyo because when the president do what starts the gundi addressing the address manya when I start the address I will stop tomorrow ya nenga tiketi zafulumye tiketi mwe nabali eyo tiketi zafulumye tiketi ez'omutwalo neza VIP zafulumye muzifune nga bukyali lw'ensonga wotafuna nga bukyali tewekwasa nti nsasobola kugenda mu festival mujje mulabe ekibuga ky'Enansana capital city mujje mugirabe mulabe ebyafaayo katufuna tiketi y'omusima Albert babayita Albert Albert come very early for the ticket manya look for okategedde ebisigadde binjogerere mwana bana nnyo byonna okuva ku wetandikirwako paka kusooka tiketi esooka ya mutwalo gumu esente ez'omuntu wa wansi ukitegedde ati ino ssomero tubaleeta kuyiga ono school fees mutwalo gumu abagala okusoma ebitaliimu nnyo Luzungu ba mitwalo 2 eno beera ne ba class teacher 2 mitwalo 2 mukwate obudde sente ntono nnyo mugyeko mu Nansana Festival mulabe ku bintu ebyenjawulo mu ggwanga eppya okuyingira sawa mmeka okuyingira tutandika ku makya olw'ensonga jjukira eno Edutainment Festival ng'egye mujja okusoma abaana abato tebakyakala kiro abaana abato mubaleete ekintu ekiraga nti edutainment mubaleete ku makya bajje banyumirwe basanyuke bayige basome then ekawungeeza abaana n'abantu abakwatakwata amangu bazzeeyo eka ekira ate waliwo era n'essoma eddala eri abantu abakulu era egyo ogenda osanga abazungu bajjukira bo mulimu amawanga agalaba ekiro biki byonna tugenda kuba tubatangaliza mu essaawa kyemba mulina omumanya security eri fine olw'ensonga tulina poliisi emabega waffe tulina amagye emabega waffe ate teweerabira tuli ba scout aba scout nabo bantu ba security ate bakulu nnyo mu security so security eri safe nnyo nnyo mwena abali mumanye nti president waba akiyimiddemu teba buzibu wadde kubanga tetuyinza kwona kifo kyaffe capital city tetuyinza gizanyiramu ate nga twakagiggulawo otugireetamu omuzanyo kitegeeza tuba tetujagala we love our city more than anything